أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط الله المستقيم. أما بعد، amatendo gonna amajjuvu gaddizibwa eri eyatutonda Allahu jalla sha'nuhu, akyatuwadde byonna bye tweyagala nabyo mu bulamu bwaffe nga bikulembeddwamu ekyengera ky'obusiraamu n'obulamu. Kyabbeeyi okubanga Allah byonna akyabikuwadde, ogwanidde omusaba abikukuumire, kubanga kyangu nnyo okubanga abikuggyako. Naye bw'omulaga nti obyagala, ebiseera ebisinga n'omutima nga mumalirivu ku byo, abikulekera oba oluusi n'abikuwamu obulungi, oba oli awo mu ngeri gy'aba asiimye okukikolamu. Tumwebaza Allah okubanga akyatuwadde obulamu. Tumusaba se ebyengera bye ku nabbi waffe Muhammadun sallallahu alayhi wasallam, nabbi waffe ow'enkomerero, Allah gwe yatusiimira n'amutikka obuvunaanyizibwa obw'okusomesa eddiini eno, era yatuukiriza teyajjululwa mu bulamu obw'ensi okuggyako nga byonna Allah bye yali ayagadde tubimanye abitumanyise ng'abimazeeyo byonna. Ekyokukola kiriwa? Kwe kunoonyereza obuufu bwe n'enneeyisa ye n'obulamu bwe butya bwe yali abweyisirizaamu, tumufuule ng'ekyokulabirako nga Allah bwe yamutussizaawo ng'ekyokulabirako, nga bwe yagamba laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Mazima ddala Allah yatussizaawo oba yabassizaawo oba mwina ekyokulabirako ekirungi okuva ku mubaka wa Allah Muhammadun sallallahu alayhi wasallam. Twaleese enniya nga tusaba Allah atukulembere mu yo ey'okutandika okunnyonnyola ekitabo eky'omu ku bakenkufu baffe, abamanyi baffe mu ddiini, ekyaweebwa omutwe ogwa al-arba'una fi al-ahkami, ng'omuwandiisi waakyo yaleeteramu ahadithi 40 ezijjudde amateeka ag'enjawulo, era ahadithi zino n'azissaako omutwe ogwo gwe yagamba nti al-arba'una, amakulu ahadithi 40 fi al-ahkami, ezirimu amateeka ag'enjawulo. Yazitandika ne hadithi ya Abdullah ibn Umara, n'akomekereza ne hadithi ya mama waffe Aisha radiyallahu anha
eyogera ku mateeka agafuga okutema omukono gw'omubbi nga tusaba Allah atukulembere mu lugendo luno alutwanguwirize. Twamalako ekitabo kyaffe ekya Silatul Arham walillahi alhamdu wal minna, na kino tusaba Allah akitumazeeko mu bulungi, atuwe okimanya n'okitegeera, era nga mukkirize tugende bunnambiro mu kitabo kyaffe. Abalina soft copy ey'ekitabo kino bennaweerezza, ndowooza tetujja kutunuulira nnyo ebigambo ebyabo abaatuwandiikira ekitabo kino ne bakitusembereza okumpi, kalimatu nashir. Awo tetujja kulemerawo nnyo n'ebigambo byabwe ebiri ku peegi ey'okutaano, nayo tetujja kulemerayo nnyo peegi ey'omukaaga, tetujja gyetunuulira nnyo. Amaluna fi hadha aljuz, peegi ey'omusanvu tetujja kitunuulira nnyo. Peegi ey'omunaana tarjamatul musannif, okunnyonnyola ebifa ku muwandiisi. Ndowooza wano tujja kukwatawo katono tumanye omuwandiisi w'ekitabo kino nga amannya ge okuba ku peegi ey'omwenda gye tuliko yagamba nti huwa, ye omuwandiisi w'ekitabo kino ye al-imam, ye imam al-allama, omumanyi al-hafiz al-muhaqqiq, omukwata w'ebintu, al-hafiz al-muhaqqiq, omukwata w'ebintu omwesigifu, akakasa, addibwako bukakafu olw'okukwata kwe okunene kwe yali alina. Shaykhul Islam Zakiyuddin Abu Muhammad Abdul Azim ibn Abdul Qawi ibn Abdillahi ibn Salama ibn Sa'd المنذري الشامي الأصلي المصري الشافعي. agonno ge mannya ge, naye eryasinga otyaka ku ye erinnya erya al-Hafiz al-Munziri. Al-Hafiz al-Munziri erinnya eryasinga okutyaka ku ye. Agambye nti wulida bi Fustatu al-Mahrusa, yazaalibwa mu kitundu kiyitibwa Fustat omwaka ogw'ebitaano-kinaana-mu-emu oluvannyuma lw'amasenguka ga Nabbi Muhammadun sallallahu alayhi wasallam. Agamba nti kaadati al-ulama, nga bw'eri enkola ey'abamanyi abamufanaganako, akhadha al-ilmu mundu الصغر على يد الشيوخ والعلماء في مصر وخارجها من بلاد الدنيا. bwatyo bwe yayagala okunoonya okumanya okuva mu buto bwe, yatandika okukyessaamu era okumanya yakunoonya ku bamanyi ab'enjawulo okuva e Misiri n'ebweru wa Misiri. Yatambula ebitundu bingi, yagendako e Makka, n'agendako e Damashq, n'agendako e Harran, n'agendako kibuga ekiyitibwa al-Iskandariya n'ebitundu ebirala, asobole okutuukiriza kyayagala. Era ng'omuntu alina ekiyoyo bw'akola nti njagala kubeera kino, era okubeera kino kyetaaga kino na kino, nassaawo amakubo agakimutuusaako. Kakati naye yayagala okubeera mukenkufu mu ddiini ye, assaawo amakubo agamutuusa mu kubanga anoonya okumanya.
omuwandiisi agambye nti hatta balagha min kathrati shuyukhihi an harrazahum fi thabtin balagha 18 juz'an. ومن جملة شيوخه علي بن المفضل الحافظ الإمام موفق الدين ابن قدامة وأبو عبد الله ابن البناء الصوفي وخلق كثير غيرهم. yanoonya okumanya okuva walimu ab'enjawulo be yasomako eddiini, be yajjako okumanya mu fiiridi gye yali asinze okwagala, era nga fiiridi gye yasinga okulabikiramu ye fiiridi eya hadith, era nga asinga nnyo okumanyikibwako kubanga yali muhaddith omukenkufu mu kumanya ahadithi entuufu n'endwadde, ahadithi ezibuna ne ahadithi ziqayyada, ahadithi erimu okubanga efunzaamu ekyandibadde ekigazi n'ekifunzaamu ne tulaza wennyini we kirina okubeera, n'erimu ne ulumu endala eza ahadithi ezimanyikibwa yazaagalanga nnyo okubanga azimanyako. Sagadde tugaziye nnyo ebimukwatako kuba kyetwagalamu ekikulu kwe kumanya ahadithi ze yaleeta zino na biki ebizirimu. Yasoma n'asoma n'atuuka naye n'asomesa oluvannyuma lw'okubanga yakuŋŋaanya irimu eno, era nga abamu ku bayizi be abamanyikibwa omuli Abu Muhammad al-Hafiz Abu Muhammad ad-Dimyati ne Taqiyuddin ibn Daqiq al-Eid n'abalala bangi nnyo bafulumira ku mukono gwe. wanayogedde ebigambo bingi. walahu tasanifi annafi'a al-kathir fi al-hadith wal-fiqh wal-tarikh wallati tazidu ala 25 مصنفا ما بين صغير نافع وكبير ماتع. yawandika ebitabo bingi mu fiqhi, mu taarikhi ne mu fields endala. Ebimu ku bitabo ebimanyikibwa bye yawandiika ekitabo ekiyitibwa الترغيب والترهيب للحافظ المنذري. ekitabo kyali kike. yawandiika ekitabo ekirala ng'alina ebyayagala okuhighlightinga mu kitabo kya Imaamu Muslim, nakiwa omutwe mukhtasaru sahihi al-Imaami Muslimi ibn al-Hajjaj, era nakola kyekimu ku kitabo kya Imaamu Abi Daud n'akiyita mukhtasaru sunani Abi Daud, era yakiwa erinnya eryawamu nga lye al-Mujtaba n'ebitabo ebirala bye yawandiika ebingi. Era nga bwe kiri nti nno nkola ya Allah mu bitonde bye, naye yatuuka akaseera Allah ke yali yamuteekateekera okuwangaala ku mwaliiro gw'ensi eno n'amujjulula. Yamujjulula omwaka gwa 656. yamujjululira mu Masri, era yagenda okwabulira omwaliiro gw'ensi eno nga byalekedde umma eno bikakasa okubanga yali afaayo nnyo ku ddiini ye. Tusaba Allah amusiime, amugase nabyo, amugase n'ebyo bye yatulekera nga ekitabo kye tugenda okwegasa nakyo mu kunnyonnyola ebimu ku migaso oba egimu ku migaso egiri
mu ahadithi ze yatujjira nazo. Peji ya 11 tuyinza ogireka, 12 tugireke, peji 13 14 batusampulizeeko ekifaananyi kya hard copy, ekifaananyi ekya kopi ey'ekikolo yennyini nga tebannagikyusa okugissa mu byuma, kuwandiika mu nnyukuta ze twasharinze mu PDF. Oluvannyuma ne baleeta ebigambo bya imaamu enjagala tutandikireko, tujja biyitamu mu bufunze. Egamba bismillahi rrahmani rrahim. Qala ash-shaykh al-imam al-alim al-hafiz زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله المنذري رحمه الله تعالى. غنيت إمام المنذري مبفونز يغامب الحمد لله الموفق لسلوك سبل رشده. matendo gonna amajjobuga wakitibwa Allah ayanguiriza atebesa omuntu amakubo agamutuusa ku buluŋŋamu bwe. المنعم بشمول رحمته وسعة أو وسعة رفده. oyo agabirira ebyengira bye ebijjudde obulungi, ebijjudde ebitalimu bukendeevu. wa ahmaduhu haqqa hamdihi. era mutenda Allah olutendo olumugwana. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Kuliko peji 15 era nkakasa nti nno teri kisaanidde kusinzibwa okuggyako Allah yekka, la sharika lah, talina kyemugattikibwako kyonna. shahadata man i'tasama bihi fi sadrihi wa wirdihi. olukakasa olw'oyo aba alwekutteko mu kifuba kye ne mu nkola ze eza bulijjo, amakulu mu bulamu bwe bwonna. wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alwafiyyu biahdihi. era nenkakasa nti mazima ddala Muhammad yali muddu we, makulu yali muddu wa Allah, era yali nabbi we, yali mubaka we, eyatuukiriza endagaano gye yatikkibwa sallallahu alayhi. Allah okusiima kwa Allah kubeere ku ye wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina min ba'dihi salatan da'iman baqiyatan ma tawajjaha qasidun liqasdihi. okusiima kwa Allah kubeere ku ye ne ku bantu be ab'omu nnyumba ne ku mikwano gye n'abo abaabagoberera oluvannyuma lwabwe olusaasira olw'olubeerera. olutajja kuggwaawo ebbanga omuntu lwajja okuba nga asobola okutuukiriza kyaba amaliridde okukola, ne kiba nga kivaamu ebibala byaba ayagadde. wa ba'du faqad sa'altani. wano atulaga ajja atya okuba nga awandika hadithi zino. agamba nti faqad sa'altani an ajma'a laka 40 hadithan. ombuuzizza waliwo yamusaba okuba nga amuwandiikirayo ahadithi 40. agamba nti wansabye okuba nga nkuwandiikira nkukuŋŋaanyiza ahadithi 40 tahfadhuha, ozikwate min ahadithi al-ahkami, mu ahadithi ezirimu amateeka ag'enjawulo. wa mulazamati darsiha ala mamarri al-ayami, n'okubanga ojja kubanga ozeekwatako nnyo mu kuzeegendereza, mu kuzeetegereza, mu kuziddiŋŋana, mu kuzisoma ennaku n'ennaku ng'ennaku bwe zitambula. wa an takuna bighayri isnaadin, era nga wansabye okuba nga nzikuwandiikira nga sizireeteddeeko enjegerezaazo mu bujjuvu. hadithi yava kono yava kono yava kono neva kono neva kono. an abi hurayra an nabiyyi sallallahu alayhi wasallam.
abantu bangambye olujegere olwa hadithi silussaako osobole okuba liyushila alayka hadha almurad osobole okuba nga oyanguyirizibwa okufuna mu ahadithi zino kyoyagala kuba ye yali ayagadde okuba nga aziddiŋŋana mu kuzeetegereza aggyemu amakulu agazirimu olw'ensonga eyo n'asaba alhafiz okubanga almundhiri okubanga tassaako enjegere kuba zijja mukalubiriza tayagala zijjireko aleete buleesi hadithi nti yava ku sahabi gundi ng'agijja ku nabbi sallallahu alayhi wasallam bagamba nti wakad istakhartu llaha taala era bwe wamala okukinsaba neneebuuza ku allah wa ajabtuka ila marghubika era nenkwanukula kwekyo kyewali onsabye kyewali oyoya wabadartu ila matlubika era nenzira kwekyo kyewansaba nkikukolere amakulu nkukuŋŋaanyize ahadithi zino nga bwe wali onsabye agamba nti wakharrajtuha era ahadithi zino zonna nazijje nazifulumiza mimma kharrajahu al-bukhariyu wa muslim mu bitabo bino ebibiri ebyawandiikibwamu ahadithi ekitabo ekya bukhariyu n'ekya muslim sahihu imam al-bukhari ne sahihu imamu muslim ebitabo ebyo ebibiri abamanyi baffe bye bagamba nti byebitabo ebikyasinza okubeera ebituufu oluvannyuma lw'ekitabo kya allah al-Qur'anul Karim agambye nti ahadithi zonna 40 gengenda okukusiza mu byewansabye nazijje mu sahihu al-Bukhari ne sahihu Muslim allah basiime bombiri abawandiisi b'ebitabo ebyo fi sahihayhima mu bitabo byabwe byebaatuuma sahihi byebaatuuma sahihi hadithi ezirimu entuufu wanfarada bihi ahaduhuma oba ezimu nazikuleetedde nga omu ku bwe yazoogera makulu either bukhari ye yajoogera oba muslim ye yajoogera raghiban ila allahi taala nga ngendereddemu kubanga njoya ewa allahu tabaraka wa taala an yanfaani biha wa iyaka okubanga angasa nazo nze naawe akugase nazo wasaira almuslimina ajmain n'abasiraamu bonna abalala abasigadde innahu arhamu rrahimin mazima ddala allah omusaasizi w'ebitonde byonna musaasizi ali waggulu w'abasaasizi bonna nga bwe yalina nniya yakubanga ekitabo kino kigasa ye n'oyo yali amusabye n'abasiraamu bonna laba naffe gye buli eno tugenda kubanga twegasa n'ekitabo kyekimu tusaba allah asiime omuwandiisi ono neyamusaba okubanga akiwandiika ate tumusaba allah jalla jalaaluhu akitwanguyirize tukimanye peji 17 agambye alhadithu alawwal hadithi esooka mu kitabo kino nga gye tugenda okukomenkereza nayo okwongereza ku introduction gye tukoze oba ennyanjula ey'ekitabo kyaffe agambye an abdillahi bni umara radiyallahu anhuma qaal سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول أخرجه مسلم amakulu ga hadithi nga tetunnaba kujjamu agamu ku mateeka agagirimu gagamba an abdillahi bni umara hadithi eva ku abdillahi mutabani wa umar amanyikibwa obulungi umar bni al-khattab radiyallahu anhuma qaal okusiima kwa allah kubeere ku ye ne ku kitaawe umaru yagamba سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نولد ومبكى الله
okusaasira n'emirembe bibeere ku ye ng'agamba la yaqbalu llahu salatan bighayri tuhurin, takkiriza Allah takkiriza essala yonna nga esaalibwa nga agisadde tabadde ku buyonjo, wala sadaqatan min ghululin, nawankubadde sadaqa okuwaayo kw'omuwi yenna aba awaddeyo min ghululin, naye nga jajje kyawaddeyo ekyo makubo nga si matuufu. Bw'otwetegereza hadithi eno erimu ebintu bingi. Ekisooka akatono ennyo tutunuulire ku mwogezi waayo Abdullahi ibn Umar. Tugambye Abdullahi ibn Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu, Abu Abdurrahman, amannya ge erayitibwa Abdullahi ibn Umar ibn al-Khattabi. Ebiseera ebisinga bw'oba osoma hadithi oyinza okusangako hadithi nga bagiwandiiseeko nti ani ibni Umara, hadithi eba ku mutabani wa Umar, baba bategeezaamu ono Abdullahi ibn Umara. Nga Abdullahi ibn Umara yali omu ku basahaba bannabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam abalaba ku nabbi waffe ne bamukkiririzaamu era ne bakifiirako. Ng'ebimanyikibbwa ku Abdullahi ibn Umar bingi nnyo. Tube kubanga tuli mu kwogera ku byafaayo by'abasahaba twandibadde tubigaziya, naye ebifunze mu bimukwatako mu byo mwe muli Ibn Hibban byamwogerako mu kitabo kye Athiqat. Yagamba nti arada ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam yawma uhudin wa huwa bnu arba'i asharata sana falam yujizhu walam yarahu balagh, wa arada alayhi yawma al-khandaqi wa huwa bnu 15 sana faajazahu. Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam bwe yasenguka nadda e Madiina omwaka ogwokubiri ku ntandikwa yaago wagwawo olutalo lw'e Badiri. Omwaka ogwaguddirira ne wagwawo olutalo lw'e Uhudi. Olutalo lw'e Uhudi bwe lwayingira, Abdullahi ibn Umar lwamusanga ayina emyaka 14, naye n'ayoya okubanga yeetaba mu lutalo luno alwanirire ku ludda lw'Obusiraamu, Obusiraamu busobole okubanga buyimirizibwawo. Mujjukire nti ebbadiri twawangula, kakati eno yali ribato eyateekateekebwa abakuffaaru okubanga bazza backfire, nabo bazze kuwulira okubanga baawangulwa mu lutalo olw'e Badiri. Abdullahi ibn Umar y'omu ku bajjayo ensingo ng'ayagala kwetaba mu lutalo luno, naye yagenda okusangibwawo ng'alina emyaka 14. N'asaba Nabbi sallallahu alayhi wasallam amukkirize alwane olutalo luno. Nabbi n'atamukkiriza, n'amugamba nedda, tonnatuuka kulwana. N'atamukkiriza, n'amugamba sigala, era teyeetaba mu lutalo luno. N'agamba nti era olutalo olw'e Khandaq Nabbi sallallahu alayhi wasallam bwe baafunira ekiteeso okuva ku Salman al-Farisi okubanga basina ekikonko nga beetoolooza ekibuga e Madiina, ekimu ku njuyi ez'ekibuga Madiina. Abalabe kye bajja okuyingiriramu basseewo ekikonko nga bakyetoolooza, omulabe basobole okuba nga bamweŋŋanga obulungi
olutalo luno bwe lwajja Abdullah ibn Umar lwamusanga nga kakati awezezza emyaka 15 era najja nga alina essuubi ly'amaanyi nnyo kubanga lulwana nate era mwana wattu nabbi wa Allah n'amukkiriza yeetabe mu lutalo luno. Weewuunye mububuka myaka mito naye alaze okwagala eddiini ye. Bwe tusiiga ekifaananyi ekiki ne tukissa ku bavubuka b'ennaku zino olabira ddala enjawulo ey'amaanyi. Omuvubuka atuuka n'okulekayo ekintu ekitono ennyo olw'obutiitiizi bw'aba ataddewo, so nga ate kibe kubanga kiri mu bakubo malala yandibadde takissaawo. Kusanga omuvubuka agaana okugenda okusaala esswala mu jamaa ku lw'obuntu obutonotono, agamba olugendo luwanvu naye nga kyayita ekiwanvu nga omuvubuka teyandibadde nga yayogera nti wawanvu. Fajiri tyakazikiza kabeerako kangi sisobola kutambula naye nga bye yeekwasa bitono nnyo. Kyokulabirako kyaffe ku Abdullah ibn Umar ku myaka emito naye nga aggyeeyo enjala okulaga nti ayagala obusiraamu bwe. Tusaba Allah atuwe abamufaanana. Era nga Abdullah ibn Umar ono yali muko wa nabbi sallallahu alayhi wasallam. Obuko bujjirawa nti omu ku baana ba Umar ibn al-Khattabi bawalaabe yali ayitibwa Hafsa mwannyina wa Abdullah ibn Umar yawasibwa nabbi wa Allah sallallahu alayhi wasallam nekimufuula okubanga yali muko wa nabbi sallallahu alayhi wasallam era nga yali muganda we ku taata ne ku maama. Taata waabwe era ayitibwa Umar, maama waabwe era ayitibwa Zainab binti Maz'un. Abdullah ibn Mas'ud bw'erayogera ku Abdullah ibn Umar yagamba inna amlaka shababi Quraysh linafsihi ani dunya ibn Umar. Yagamba Abdullah ibn Mas'ud nga naye yali sahabi ti mazima ddala mu bavubuka b'aba Quraysh bonna, mu bavubuka banna Makka bonna, omuvubuka akyasinza okuba nga yeefuga afuga omwoyo gwe ng'akira abasigadde bonna, nga yeefuga n'afuga n'omwoyo gwe ku bikwatagana n'ensi eno. Abdullah ibn Umar, Allahu akbar walillahi alhamd. Ojjukire nti yali muvubuka naye mu muvubuka bwe tekyamugaana kubanga atereera abeera ku kkubo eggolokofu. Essaawa zino bw'osanga omuvubuka n'ebyo beekozaakoza nga birimu okujeemera abatonda Allah, bw'omubuuza nti lwaki okikola akugamba nti ndi mu buvubuka bwange, nkyali mu mabubuka gange, mundeke nneegazaanye neeyagale, bwe ndiva mu buvubuka nenzeeyiwala nenkula nenkaddiwa nja kutereeza, nja kukola tawuba, nja kugenda e Makka nkole hijja nkimalirize nkimale mbere nga kakati natebenkera, era sisobola kukola hijja nkyali mu buvubuka nkyakola ku mazambi. Subhanallah, ani eyakuwaggala nti onootuukayo mu bukulu? Gwe tolabyeko ku bavubuka abakufaanana mu myaka n'abali wansiiwo mu myaka n'abali wagguluwo mu myaka nga Allah abajjulula, gwe garanti egamba nti onootuukayo wagijjawa. Eyo entegeera si ntuufu. Ate mujjukire nti ezimu ku stages Allah z'asinga okwagaliramu omuddu ye stage y'obuvubuka. Ensonga lwaki yawaana omuvubuka eyettanira emirimu gya Allah mu buvubuka bwe, kuba stage ye etawaanya nnyo.
oba olabira ddala ng'oli wa kiwago, bwe ziba ssente oba oliawo ng'ozirina amaanyi osobola okukola kyonna ky'oyagala. Kakati bw'otabaako na kikufuga okomekereza otaayaaya ensi eno yonna ogitambudde na buli kimu ky'oyagala okyekolera, teri akukuba ku mukono mu abakulembeze mu abalina ebigambo ebisembayo. Stage eno Allah yagyagala nnyo. Nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam bwe yali ayogera ku miteeko gy'abantu 7 egigenda okuyingizibwa ejjana nga tegibalibbwa, bwe yali ayogera ku miteeko gy'abantu 7 egigenda okubeera wansi w'ekisiikirize kya Allah ku lunaku olw'enkomerero, yassaamu omuteeko guno. Yagamba washaabun nasha'a fi ibadatillah, mulimu omuvubuka eyawangaalira ku kusinza Allah. Ebigambo bye byayogera abitiiramu Allah, ebikolwa byakola abitiiramu Allah, enneeyisa gye yeeyisaamu agitiiramu Allah, enneeyisa ye eri abasigadde, enneeyisa ye eri abazadde, enneeyisa ye eri abakulu be, enneeyisa ye eri abato be, enneeyisa y'omwana ow'obuwala eri abalenzi, enneeyisa y'omwana ow'obulenzi eri abawala, ng'abitiiramu Allah. Omwana oyo, omuvubuka oyo ajja kubeera wansi w'ekisiikirize kya Allah ku Kiyama, olunaku awatajja kubeera kisiikirize kirala kyonna okuggyako kisiikiriza kya Allah. Allah yayagala nnyo stage eno. Ate n'ekirala mu bigendererwa byensuubira okubanga stage eno yakwegendereza nnyo okubanga omuntu agikoleramu emirimu emirungi, nti ebiseera ebisinga Allah bw'abanga anaakuwangaaza yeditamininga obukulu bwa kiki ky'ogenda okubeera. Era nga kizibu nnyo omuvubuka okuwangaalira ku kintu mpaka mu bukulu n'okimuggyako ku myaka egy'obukulu, nga emyaka egy'obuvubuka gye gyonna kiwangaaliddeko. Kizibu nnyo 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 ddala okukimuggyako okuggyako nga Allah asaasidde busaasizi. Mmwe temubalaba bw'awangaalira ku muze kizibu nnyo, abanga alemadde alemerayo, afuuka mulema ku mize egyo. Era mukkanya nga mugamba nti gundi lwaki weeyisa bw'oti, nti nze bwentyo bwe nakola bwentyo bwe nkola. Kakati waliwo abavubuka abatambula engeri etategeerekeka, atambula oludda olumu aluwanika, oludda olumu n'alussa wansi. Kakati omuvubuka ono agenda kikolera emyaka 6, emyaka 5, emyaka 10, emyaka 14, agenda okutuuka mu bukulu nga bw'omugamba nti kiveeko, eyo entambula gituuseemu nga tasobola, akugamba mu butuufu ngezaako naye nga sikisobola. Oluusi nga n'oludda olumu lwakyamamu bwe ruti, kubanga bw'atyo bwe yeenaliriza mu buvubuka bwe. Kizibu nnyo omuvubuka okuwangaalira ku muze n'ogumuggyako mu bukulu bwe. Kizibu nnyo, kizibu nnyo, kizibu nnyo. Gwe tolaba bajjajjaffe balina ebintu bye bawangaalirako mu buvubuka bwabwe nga bali babitwala ng'eby'omu ddiini, naye nga bwe batyo bwe baali balina okukitwala kuba kye kyokka kye baali bamanyi, baali tebakirabamu buzibu era nga balowooza kye kituufu. Kakati Allah bwe yajja ng'aleeta emirembe, okumanya ne kusembezebwa eri abantu, ne bazuula nti ebikolwa ebyo ebimu byali si bituufu, okukimuggyako lutalo, okumuggyamu entegeera eyo n'endowooza eyo n'embeera ezo lutalo nnyo. Ne bw'omusomera hadithi, ne bw'omusomera aya, ayinza obutagipinga naye akugamba nti bye twakulirako bye twawangaalirako. N'olw'ensonga eyo obuvubuka bwo igwe ali mu stage ye ey'obuvubuka gitwale ng'ekintu ekikulu, kimanye nti bye weekola kati by'ogenda okuwangaaliramu mu bukulu. Bino ebyokugamba nti bikolakulako wano kuba nkyali mu buvubuka, bwe nnaakula nja kukyusa, kizibu. Ebiseera ebisinga abakyusa batono, ate oluusi akyusiza ku kibonerezo kya Allah, nti Allah amala mmubonerezaamu n'alyoka akyuka. Bw'olyawo wabanga amaaso ge gabadde gamuwaga, Allah n'agamuggyako. Mukono, bigere, Allah n'amuwa accident, n'amulwaza ebirwadde.
nebimukakkanya ogenda okumusanga takyatambula takyazungazunga takyagenda mu kiraabu naye ng'ekimulemesa si kubanga tayagala wabula obusobozi obwali bugendayo kati Allah yabumuggyako obubuka bwakwegendereza. Kakati Abdullahi ibn Mas'ud awadde ku munne sahabi munne nti yali akyasinza okubanga yeefuga mu babubuka bonna bannamakka nga yakyasinzeemu okubanga yeefuga ku bikwatagana n'ensi eno nga temwemazaamu akimanyi agirimu lwa nsonga. N'ekirala ku lw'obudde kuba tetwagala nnyo kubanga tuyingira mu byafaayo si gwe mulamwa gwaffe omukulu bwe bujulizi obwamuweebwako maama waffe Aisha radhiyallahu anha mukyala wa nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba ma kana ahadun yattabi'u athara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi manazilihi kama kana yattabi'uhu ibn Umar. Yagamba nti nno tewaaliwo muntu yenna eyali agoberera obuufu bwa nabbi sallallahu alayhi wasallam mu bikolwa bye byonna nga Abdullah ibn Umar munnaffe ono gwe tuli okwogerako bwe yali akikola. Ye yali akikolera ddala n'asussa n'akira ku banne abalala ekyokugoberera obuufu bwa nabbi sallallahu alayhi wasallam. Bannange abantu abafanaganako bwe bati tubaliwa okiraga otya bw'onoonyereza obulamu bwa nabbi sallallahu alayhi wasallam n'obufuula nga kitundu ku bulamu bwo. Nabbi yalyanga atya nange ngenda kulyanga nga nabbi bwe yalyanga. Nabbi yeebakanga atya, nabbi yasekanga atya, nabbi yeeyisanga atya, nabbi yakolanga atya, yatambulanga atya, n'omuggyako n'omufuula role model ekyokulabirako kyo mu bulamu bwo. Abdullah ibn Umar yali akissaako nnessira. Maama waffe atugambye nti yali asinza abasigadde bonna. Okumanya yakisussanga omu ku bakozi be yayitibwa Naafi agamba nti nali ntambula naye ne tutuuka mu kifo twali tutambula nze ne Abdullah ibn Umar n'abantu abalala. Bwe twatuuka mu kifo ekyo n'akyama n'abaako bwe yagenda. Bwe yayingira n'abeerayo eyo bano abaali ne Naafi be yali alese emabega ne bamubuuza nti ate mukamaawo agenzeeyo okukola kyeyo. N'amugamba nti eyo yalaba nabbi sallallahu alayhi wasallam yagenda n'amalirayo ekyetaago kye. Kakati naye kyagenze okukola agenze naye akolenga nabbi bwe yakola. Agenze amalirewo ekyetaago wali nga nabbi bwe yamalirawo ekyetaago. Allahu akbar walillahi alhamd. Bannaaye mu bikolwa bya nabbi bimeka ebikolebwako. Bwe tussa ekifaananyi ekyo wali ne tuleeta nabbi wa Allah ne neeyisaaye kuba byonna alhamdulillah Allah yatusaasira abamanyi baffe baabitukuŋŋaanyiza ne babituwandiikira ebifa ku nabbi waffe Muhammadun sallallahu alayhi wasallam neeyisaaye na buli kyonna ekimukwatako. Ebimu ku bitabo bye baasinga okutunga ebyasinga okunneewuunyisa kwogera ku bulamu bwa nabbi ekitabo ekya Zaadul Ma'aad ekya Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Yasengeka obulamu bwa nabbi sallallahu alayhi wasallam n'abituleetera bulungi nnyo. Yatambulamu kumpi na buli nsonda mu bulamu bwa nabbi sallallahu alayhi wasallam n'atuggirayo ebyokulabirako. Kakati ebitabo nga bino byatuterekera nabbi bye yali yeeyisaamu. Kakati bwe tuddira ebikolwa bya nabbi ne tuddira n'ebikolwa ebyaffe abantu essaawa zino ddala ddala twamufuula role model owaffe tuli ku byaffe. Bannange omuntu yenna bw'abanga alina bw'ayagala n'ebyakola abyagala. Gwe bw'obanga ddala kituufu oyagala nabbi tusuubira okubanga ebikolwa bya nabbi nabyo byagala. Omuntu bw'abeera n'emukwano gwe ebiseera ebisinga enneeyisa ya mukwano gwe ye neeyisaaye. Ensonga lwaki tulina eŋŋombe egamba mbuulira ani g'oyita naye nkubuulire emizeejo. Lwaki omuntu enneeyisa ye agikoppa ku munne gw'asinga okuwangaala naye.
lwaki tetuwangaala ne nabbi sallallahu alayhi wasallama mu bulamu bwaffe nga Abdullahi ibn Umar bwe yawangaala ne nabbi wa Allah sallallahu alayhi wasallam mu bulamu bwe n'abanga yamufuula ekyokulabirako kinna buli kyonna kyeyamanya nti nabbi yakikola ng'akirinako obusobozi teyakirekangayo naffe tumutwale ng'ekyokulabirako kyaffe. Allahu akbar walillahi alhamd. Tuddeyo ku hadithi yaffe atugambye Abdullah ibn Umar okusema kwa Allah kubeere ku ye nti agambye nti sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wasallam yaqul, neewulirira nze kennyini n'amatu gange nga mpulira omubaka wa Allah okusaasira n'emirembe bibeere ku ye ng'agamba, la yaqbalu Allahu salatan bighayri tuhurin, nti Allah takkiriza ssala yonna nga esaalibbwa n'omuntu nga tali ku buyonjo, wala sadaqatan min ghululin, nankubadde saddaaka ya muntu yenna ng'amakubo omwajja ekyo kyasaddaase si matuufu. Allah takkiriza amakulu, Allah takikuwaamu mpeera yaakyo. Lwaki? Allah akkiriza ebintu byokka ebirungi. Mu hadithi eno tujjamu ebintu bingi nnyo bituyinza okuba nga tutunuuliramu mu yo. Ekisooka tuyinza okwebuuza nti abaffe kisoboka okuba nga Allah akkiriza esswala y'omuntu nga si muyonjo? Obuyonjo obwogerwako wano abamanyi baffe batulaga bagaziwamu mu nsonga eno ne bagamba nti ekigambo kino bwe kijja tuhuru ng'eriko dhamma kirina amakulu ag'enjawulo ge kireeta ku kigambo kino senga kiba nga kizze nga ejjiddeko fatha nti tahuru ne tuhuru byanjawulo. Tuhuru batugamba nti nno kigazi nnyo ku tahuru, kigazi nnyo tekikomekebwa na wuzu na tayammamu na kunaaba byokka, na buli kyonna ekitegeeza obuyonjo tukireetawo wano, kubanga tuhuru kibuna tekiringa bulaba tahuru, kino kyo kibuna. Nga Imaamu Nawawi bwe yannyonnyola ensonga zino bwe yali nga annyonnyola hadithi eno mu kitabo kye Al-Minhaj, kyannyonnyoleramu hadithi Imaamu Muslim ze yaleetera mu kitabo kye Sahihu Muslim. Kakati abaffe Allah akkiriza esswala y'omuntu nga tali ku buyonjo? Soke tumanye obuyonjo ki bwe tuba tutunuulira wano obulina okwekwata ku sswala. Bwe buyonjo obw'ekifo ogenda okusaalira, kyekyo kimu. Ekyokubiri, obuyonjo bw'omubiri gwo. Ekyokusatu, obuyonjo obw'ebyambalo by'oyambadde. Ekifo, omubiri n'ebyambalo byonna birina kubeera buyonjo. Omubiri tukusobola okuba nga either wafunye wuzu oba wakubye tayammamu oba wanaabye omubiri gwonna. Ebyambalo tusobola okuba nga ebyambalo byo biyonjo bulungi, ebyambalo byo biyonjo bulungi. Ate ekifo wogenda okusaalira tokkirizibwa kusaalira mu kifo ekirimu obukyafu, tokkirizibwa okusaalira mu kifo ekirimu obukyafu, ng'obukyafu buno bwe buba nga bukuliko ku mubiri tokkirizibwa kugenda mu maaso n'esswala yo okuggyako nga bumaze kuvaako. Okweyonja okw'emirundi esatu kuno kwonna kumanyikibwa obulungi. Wuzu, Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti la yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda, nti Allah takkiriza ssala y'omu mu mmwe bw'abanga aliko ekizuusi kyonna mu bitta wuzu okuggyako ng'amaze kubanga
amaze kuddamu kufuna wuzu wa illa Allah takkiriza ssala ye. Ne tayammamu wayingirawo nti tayammamu wayingirirawo nti bwe tulemererwa okufuna amazzi oba okukozesa amazzi ku nsonga ezitegeerekeka tayammamu ayingirawo otukolera ng'amazzi. Okunaaba ebiseera ebisinga tuyinza okujja olw'okubanga omuntu atuusibbwako mu mbeera ez'emukaka okubanga alina kunaaba, nga omukyala ng'atukudde oluvannyuma lw'ensonga zaabwe ezimanyikibbwa eza buli mwezi alina kunaaba olunaaba olw'obukake. Omukyala abadde lubuto n'azaala oluvannyuma n'atwala ebbanga liri ery'okutukula. Bw'amala okutukula alina olunaaba lw'alina okunaaba olw'obwetteeka. Abafumbo ababiri oba abantu ababiri bwe beegatta mu nsonga ez'ekikulu, bwe beegatta mu nsonga ez'ekikulu, obwerere bw'omusajja ne buyitiŋŋana n'obwerere bw'omukyala baba balina kubanga bonna banaaba olunaaba olw'obwetteeka olwe tuyita janaaba kyabwatteeka, nga tetufuddeeyo bavudde mu mazzi oba tebavuddeemu mazzi. N'olunaaba olw'okwerooterera badde weebase ogenda okuzuukuka ng'amazzi agazaala gakuvuddemu, oba olina kubanga onaaba olunaaba olw'obukake. Kakati tuddeyo ku kibuuzo kyaffe nti abaffe Allah akkiriza esswala y'omuntu nga si muyonjo. N'ekirala tugambye nti ekigambo obuyonjo wano kigazi, era tuyingizeemu n'obuyonjo bw'omutima. Omwo tuyingizaamu ekigambo ekigamba nti Allah tabaraka wa ta'ala takkiriza sswala ey'omushiriku kuba si muyonjo ku mutima. Ate obukyafu bunene nnyo nti tebusirikirwa, kasita abeera nabo akati awo omulimu gwe tegukkirizibwa aba mukyafu. N'obukyafu bw'obukaafiiri nabo obukyafu tebulekekwa. Kasita bubeeramu omuntu nga omwoyo gwe mukyafu mukaafiiri, omuntu oyo esswala ye eba tekkirizibwa. Ekyo bwe tuba tufulumyeko ku makulu amalala ag'obuyonjo, kubanga yaffe tukirabye nga ejjeddeko ekigambye nti nno ebuna ebintu bingi nnyo ebiyingirwamu obuyonjo. Kakati omuntu yenna bw'abanga mukyafu ng'aliko obukyafu bwonna mu bwe twogeddeko obukyafu obwo, takkirizibwa kusaala kujjako ng'amaze kweyonja. Era ekibuuzo kyaffe tutwanukula nga tugamba nti esswala y'omuntu oyo tekkirizibwa okujjako ng'amaze kweyonja okusinziira ku kizito ky'obukyafu bw'alina. Oba nga yavuddemu omukka, oba yavuddemu obukyafu obunene obwo uzu emumalira, oba yavuddemu amazzi agatazaala, aba alina kwetawaaza n'atereza bulungi nnyo, buufu bw'amazzi ago ne buvaawo n'afuna wuzu, tekimwetaaza kunaaba. Avuddemu amazzi agazaala n'ebikulu ebirala bye tugambye nti olunaaba lwa bukake ku bbyo ebimutuukako, oyo aba alina kunaaba, olwo nno yeyambaze obuyonjo. Omubayinza okubuuza ekibuuzo ekirala kye tujja okwebuuza nti abaffe ate bwe nnemererwa okuba nga nfuna bye nneeyonja nabyo, okugeza nennemererwa okufuna amazzi, nennemererwa ddala ng'amazzi tegaliiwo, nkole ntya? Tukugamba nti olinayo provision ya tayammum. Obujulizi buvaawa? Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Bw'obanga olemereddwa okufuna amazzi gagaanye, olina omulimu gw'oyagala okukola ogwetaaza obuyonjo ng'essala, okkirizibwa kuba tayammum neeyimirira mu kifo kya wuzu, nekweyimirirawo mu kifo kya wuzu. Era essala gy'oba osadde ne tayammamu, bw'ofuna amazzi oluvannyuma togiddamu. Tokola ki? Togiddamu. Eyo essala oba wagisadde oba wabadde muyonjo. Oyinza okubuuza nti Sheikh, ate amazzi bwe gabula n'ettaka ne libula ery'okkuba tayammamu,
naam nzikirizibwa okusaalira mu awo. Twanukula nga tugamba abamanyi baffe batugamba nti ye okkirizibwa okusaaliramu awo, okkirizibwa okusaaliramu awo. Naye abamanyi bakyawukanamu. Si nti kigambo ky'abamanyi bonna. Era ne Imaamu Nawawiyu bwe yali annyonnyola hadithi eno mu Sahihu Muslim yakikoonako. Yagamba nti nno abamanyi ku nsonga eno gye twogeddeko nti omuntu alemereddwa okufuna amazzi ne tayammamu tasobodde gikuba akkirizibwa osaaliramu awo nankubadde nga mukyafu. Yagamba nti abamanyi bakirinamu ebigambo bina. Ekigambo ekisooka bw'aba yeetiridde obudde bw'esswala okuyitawo kyokka talina mazzi, talina tayammamu, akakatibwako kubanga asaala, ate bw'atuuka akasera n'afuna amazzi oluvannyuma lw'esswala eyo era n'akakatibwako kubanga agiddamu okugisaala oluvannyuma lw'okubanga afunye ewuzu. Kyekigambo ekisooka. Ekigambo ekyokubiri yagamba takkirizibwa kugisaala ebbanga lyamala nga talina wuzu, si muyonjo, ate kyavukake ku ye okubanga bw'anaaba afunye amazzi oba ekimutuusa ku buyonjo aliwo esswala eyo. Ekigambo ekyokusatu yagamba kyagalwa okubanga bw'aba atuuse mu mbeera eyo asaaliremu awo nga talina wuzu, ate ne kiba nga kyavukake oluvannyuma lw'okubanga afuna amazzi oba afuna tayammamu okubanga addamu asaala esswala eyo. Ekigambo ekyokuna ti akakatibwako kubanga asaala esswala eyo, ate takakatibwako kubanga agiddamu oluvannyuma lw'okufuna amazzi, oba kyonna kyonna kyayinza okwetukuza nakyo. Era nga Imaamu Nawawiyu bwe yatuuka ku kigambo kino ekyokuna yagamba nti kyekigambo ekisinga okubanga kisemberedde okubeera ekituufu ku bigambo ebisatu ebikulembedde ekigambo kino. Naam, yagamba kyekigambo ekisemberedde okubeera ekituufu okukira ku bigambo biri ebisatu ebikulembedde waggulu. Bannange, obusiraamu bwaffe bwajja kwanguwiriza, si kukaluubiriza muntu. Allah tayinza kukaluubiriza muntu ku kintu ky'amanyi nti tasobodde kikola oba tasobola kikola. Naam, omuntu atalina magulu Allah tayinza mukaka nti bw'aba afuna wuzu mu biyungo by'alina okunaaza kulina kubeerako bigere, akole nga bwe kisoboka anaabe ebigere, naye ng'ebigere tabiina. Allah takakangako muntu okutuuka ku ddaala eryo. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah takaluubiriza mwoyo gwonna okuggyako ekyo ekigwanguwira kyokka kyagubanja okubanga gutuukiriza. Naam, Allah takaluubiriza mwoyo gwonna. Ekyo kiwedde. Ekyokubiri, oleyinza okubuuza nti ate esswala zino ezakyeyagalire sunna nazo ndina kufuna wuzu? Tugamba nti abamanyi baffe bonna bakyegattako nti ye zinnawaafira zonna olina kubanga ofuna wuzu, oba ogenda kusala qabliya, baadiya, ogenda kusala esswala y'ekiro, esswala ezitali za bukake. Naam, kyabwatteeka abamanyi baffe batugamba kyabwatteeka okubanga obeera ku buyonjo. Ate ekya janaaza, salaatul janaaza bwe kyajja abamanyi ne bajja baawukanamu. Naam, naye okwawukana okuli wano abamanyi baffe ne bajja bakukoonako ne bagamba, era ne Imaamu Muslimu yakyogerako mu hadithi, mu kunnyonnyola kwe hadithi eno yagamba nti nankubadde nga enjawukana eringa erabika naye enjawukana eno tetwalibwa. Lwaki? Kino ekigambo kiri wala nnyo okubanga kireetebwa wano tukyesembese ekyokugamba nti salaatul janaaza yo ne bw'oba nga tolina wuzu okkirizibwa gisaala. Bagamba nti ekigambo kiri wala nnyo, naye bakireeta okulaga nti kimanye nti waliwo abakyogera abatonotono nga Ibn Jarir Tabari akyogera kyekigambo ekyo, yagamba nti salaatul janaaza
naye bw'obanga tolina wuzu okkirizibwa gisaala. Abamanyi abasinga obungi ne bagamba salatul janaaza eringa swala zino ezisigadde, newankubadde nga teri kuvunama newankubadde kukotama, naye nga sala. Nabbi wa Allah yagiyita sala. Bali abamu ku bamanyi ne bagamba nti abamanyi bakyegattako. Ekyo ekigambo abamanyi bonna bakyegattako. Nga Ibn Abdul Barr agamba nti abamanyi bonna bakyegattako ekyo ekigambo. Kati kino ekyabalala bano abatonotono tekitwalibwa. Tutwala kiri kumpi abamanyi kye beegattako bonna nti salatul janaaza nayo swala era musaanidde okubanga tugisaala nga tuli ku buyonjo, tetugijja mu swala endala newankubadde nga yo teriimu kuvunama, teriimu sujuudu, teriimu rukuubu. Naye ne bagamba nti swala eno salatul janaaza eyina takbiratul ihram ate eyina n'essalaamu. Ate nga bwe tuba tunnyonnyola esswala kitugamba nti ebigambo n'ebikolwa ebitandikibwawo takbiratul ihram ne biggalwawo n'essalaamu byonna biri mu swala eno. Akuba nti eyawukanyeko ku eri endala emanyikiddwa nti yo tugisala byonna tubimala tuyimiridde. Kye kyokka ekyenjawulo ekigirimu. Ezimu ku nsonga zibeesembesa abamanyi baffe Allah abasaasire. Ekibuuzo ekirala, abaffe omuntu bw'abanga mushiriki oba mukafiiri bw'asaala esswala ng'afunye wuuzu bulungi nga bwe tufuna wuuzu, esswala yekkirizibwa okwanukula? Esswala ye tekkirizibwa. Omushiriki lwaki? Omwoyo gwe si muyonjo. Ate tugambye nti obukyafu bw'ayina ku mwoyo gwe tebumirwa, bunene busanidde buveewo alyoke emirimu gye gikkirizibwe. Ne bw'afuna wuuzu n'etukula bulungi, emirimu gye tegikkirizibwa. Era afanaganako n'omukafiiri, bonna bagwa mu ttulubiro lyerimu. Bantu bano tubagamba ki? Tubagamba nti bw'oba oyagala kusaala esswala sooka osiramuke. Wabanga abadde mushiriki, ennaku zino Allah tugezesezza n'abantu bangi nnyo bagattikako Allah naye nga bepatika nti mbasiraamu, amannya ga busiraamu, era bw'aba yeeyanjula mu bantu agamba ndi musiraamu naye nga mushiriki mukulu. Ate akimanyi nti shiriki tekkirizibwa. Abantu abafanaganako bwe batyo. Omuntu oyo ne bw'afuna wuuzu n'agenda n'asaala, esswala ye tekkirizibwa kubanga obukyafu bw'alina bunene. Talina njawulo wakati we ne Peetero, balina njawulo. Kakati bw'abanga ayagadde okusaala esswala yekkirizibwe, tumugamba sooka osiramuke olyoke okole ki? Olyoke osaale. Sooka osiramuke ofune wuuzu olyoke osaale. Awo nno bijja kukkirizibwa era n'emirimu emirala gyonna tugitwalira omwo, n'obusiraamu bwonna okutwaliza awamu. Ky'omuntu okubanga akkirizibwa emirimu gy'alina kubeera musiraamu nga talina kikolwa kyonna kyamujja mu busiraamu. Omusajja omu yajja ewa Nabbi sallallahu alayhi wasallam, yali si musiraamu, n'agamba ya Rasulallah, njagala kulwana naawe mu lutalo luno, njagala kulwanirira busiraamu, njagala kulwana bwe mmaliriza okulwana ngenda kusiraamuka. Nabbi namugamba yamubuuza nti ya Rasulallah, nwane oluvannyuma nsiraamuke? Nabbi namugamba nti nedda, aslim thumma qatil, sooka osiraamuke oluvannyuma olwane. Lwaki? Bw'okola kiri kino ky'ogenda okukola bw'okifiiramu oba ofudde nga toli musiraamu. Naye bw'osooka n'osiraamuka oluvannyuma n'okikola kiri n'ebwe bakutta oba ofudde, olina obusiraamu bwo bulungi n'ekyofiiriddeko mulimu mulungi, obadde olwanirira ddiini ya Allah oba tolina buzibu bwonna. Bwe busiraamu bwaffe. Era y'ensonga lwaki tugamba nti nno kibe kubanga omuntu wabanga si musiraamu oba wabanga mushiriki, emirimu gye gy'aba akoze gikkirizibwa. Kojja wa Nabbi sallallahu alayhi wasallam yandibadde omu ku banene mu nsi muno aboogerwako olw'ebirungi bye baakolera obusiraamu. Yabeererawo Nabbi mu kaseera akazibu ennyo, neyeewera okubanga abeerera omwana wa muganda we na mu buli kyonna ky'ayagala. Naye ekibuuzo, abaffe ebyo byonna byamugasa? Tugamba Nabbi bwe yamala omutuukirira
namugamba kujja gamba la ilaha illallah n'agaana n'afa nga takyatuzza ebibyo byakomaawo. Byonna byonna bye yakola ebyandibadde ebirungi tebiina bwe biyinza mumugasiza. Kakati n'ono omushiriku oba omukafiiri tumugamba sooka otukuze omwoyo gwo osiramuke, oluvannyuma ojja ofune wuzu osaale eswalaayo ejja kukkirizibwa. Era nga mu ngeri y'emu n'enniya nakyo kikulu mu swala zaffe. Emirimu gyonna gikolebwa na nniya. Era bujja mu swala nga toyina nniya oba nniya ye ebadde ku kintu kirala ekitali Allah, eswala ye tekkirizibwa. Eswala ye tekkirizibwa. Nniya kintu kikulu nnyo kubanga kwe kuyimiridde empeera z'okukikolwa ky'oba okoze. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba innama al-a'malu binniyaati wa innama likulli imri'in ma nawa. Mazima ddala na buli mulimu gwonna gukolebwa na kumalirira, era ng'omuddu kyaba amaliriddeko kyaweebwako empeera. Kakati gwe oba nga tewabadde na nniya oba nniya yabadde nkyamu oba nga tewabadde na nniya, omulimu gwo empeera bazikuwezaaki. Ate oba nga wabadde na nniya nga si ntuufu, tugamba nti nno kakati wabyeyonoonedde, Allah takkiriza mulimu gufaanaganako bwe gutyo. Yagamba nti man amila amalan mu hadithi al-Qudusi, man amila amalan ashraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa shirka. Yenna akolayo omulimu gwonna nga mulungi ne bwe guba mulungi kwenkanawa, naye nga n'agattako mu mulimu gwe nga agukoze ku lwange n'ekintu ekirala, oba kale agukoze lwa kintu kirala, oba kale asemeredde okukola ku lwange naye nga agukoze ku lwange n'ekintu ekirala. Yagamba mulekera omulimu gwe ne muleka naye. Allah takkiriza mirimu gifaanaganako bwe gityo. Twegendereze. Ekirala, eswala yaffe eno gyetwogeddeko wano tugisaala tutya? Ngisaale nga bwe njagala oba nina kubaako newenjijja? Okwanukula ffenna tulina kubaako newe tugijja. Ani oyo? Ye Nabbi wa Allah sallallahu alayhi wa sallam. Eswala tusaala yaani? Tusaala ya Allah. Allah yatutumira ani okubanga atulungamya ku nsonga z'eddiini gy'atwagalamu? Yatutumira Nabbi we. Nabbi we bwe yajja mu bye yatukolera mwalimu tusaaliramu nga Allah bw'ayagala tusaale. Oluvannyuma n'atugamba nti sallu kama ra'aytumuni usalli, musaale nga bwe mundabye nsaala. Kakati walina kubeerawo akawaayiro ako nti tusaala nga Nabbi bwe yasaala, so singa bwe twagala. Nakyo kikulu nnyo. Wa illa wandifuna wuzu neekomaawo n'otagifunamu mpeera. Wandisaala esswala neekomaawo n'otagifunamu mpeera. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Yenna akola omulimu gwonna nga teguliiko ndagirira ya Nabbi sallallahu alayhi wa sallam, omulimu ogwo gumuddizibwa. Ani muffe yandyagadde okuba nga amenyeka n'ekintu kimuddizibwa? Teri yenna. Kakati Nabbi gwe tukubbako esswala eno. Era na buli musiraamu yenna okumanya butya Nabbi bwe yasaalanga amukoppeko esswala eyo, kuba bw'ogisaalanga gwe bw'oyagala kiba kitegeeza ovudde ku kawaayiro akakulu. Emirimu gyonna okukkirizibwa giyimirira ku mpagi bbiri: al-ikhlas, okumalirira ng'okikola ku lwa Allah, n'ekyokubiri al-mutabaa. Bwebanga ibaada olina kubeerawo kubanga olina gw'ogijjako nga yaani ye yatumwa ng'ekyokulabirako gye tuli, Nabbi wa Allah sallallahu alayhi wa sallam. Oli ayinza okugamba nti twogedde ku buyonjo, naye tulina abantu bano ab'ebika bino. Tulinayo omukyala ayina ekyalaalo, avaamu omusaayi tegulekera. N'omwami oba n'omukyala ng'atonnyerera omusulo, akakwata omusulo kaata gufuluma bufulumi, tegulina kigukwata. Abantu bano bo babalibwa batya? Okwanukula ku bo
twagambye nti obusiraamu bwaffe buno Allah takalubiriza muddu ku kintu kyakimanyi obulungi nti takinaako busobozi. Allah bw'akimanya nti omukyalo ono ayina ekizibu, avaamu omusaayi akadde konna, ayina ekyalaalo, omusajja ono atonyerera amazzi omusulo, ate ng'ebintu ebyo ebibiri byonna kungulu kwabyo tulina kubanga bwe kiba nga kikutuuseeko kakatibwako okufuna wuzu olyoka osaale. Naye abantu bano kyalubeerera, aba yakakikola kati, aba yakafuna wuzu kati n'atonya omusulo, aba yakafuna wuzu kati omusaayi ne gumuvaamu. Baffe kakati ono ye obusiraamu bwamusaawa. Obusiraamu bwaffe bulungi era bwayita na buli wamu ne bukoonawo. Alhamdulillahi ala ni'mati al-Islam. Twebaza Allah ku kyengera ky'obusiraamu. Ku mukyala ayina ekyalaalo n'omusajja atonyerera, bonna kumpi ebikolwa bino ebibiri byefaanaanyikiriza. Omuntu ono tumugamba tutya? Tumugamba tigwe tofaayo, gwe swala bw'etuuka funa wuzu oyo weepaadinge bulungi. Bw'obanga olina obusobozi, obanga tolina busobozi, kyonna ky'ogenda okukozesa kikumalire. Obanga tolina ky'ogenda kussaayo, tukugamba tusaalira ekifo ekisaalirwamu bantu, beera mu kifo kyo ekyekusifu, kubanga ebikuvaamu bijja kwonoona ekifo kiri, ate ng'abalala nabo basaalirawo awo. Gwefuna ekyo nga kiri special. Oba ku mabbali g'omuzigiti ojja n'omukeeka gwo, engeri gye wagutonamu, osaalira wabweru ku kabalaza n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo. Jangu kufuna wuzu oyo, esswala bw'etuuka oyingire mu sswala. Newe bikuvaamu nga wakayingira mu sswala, obadde tonaba nakuyingira bakyakima sswala, ne bivaamu ng'okyasaala, ne bivaamu oluvannyuma, ebyo tobifaako, esswala yo ntuufu. Omukyalo omu ayitibwa Fatima binti Abi Hubaysh radiyallahu anha, yajja wa Nabbi sallallahu alayhi wasallam, yalina ekyalaalo, avaamu omusaayi tegulekera. N'amubuuza nti wange omubaka wa Allah, ndina ekizibu kino nkole ntya? Nabbi n'amugamba nti ebiseera byo ebimanyikibbwako ggwe nti bino ebiseera byeŋŋenderamu mu nsonga zino zo ziba nsonga, guno omusaayi gwo gwa nsonga gwe gunvaamu, era ng'olaba gwa nsonga gwa njawulo ku guli omulala ogwa bulijjo. Te ennaku ezo bwe zituuka esswala gireke tosaala. Era bitubeera mu Ramadaani tomusiiba, nedda. Naye ebiseera ebyo bwe biggwako omusaayi ne gudda mu guno ogwa bulijjo nga gwe gufuluma, فإذا أقبلت الحيض فدع الصلاة وإذا أدبرت فأغسلي عنك الدم وصلي. بمن غسل بالله حديث بيتوبيري غانتي omusaayi gwa haidhi bwe gujja bireke, naye bwe gulekera bwe guvaako guno ogwa bulijjo ne guba nga kati gwe gutandise okujja, ng'obwonaazaako bunaaza tawaaza, funa wuzu genda osaale. Bw'oyingira mu sswala okyali bweru bw'esswala omaze okufuna wuzu ne gukuvaamu, tofaayo, gwe saala. Allah takukaluubiriza. Allahu akbar walillahi alhamd. N'omusajja alina okutonyerera musulo nga gumuvaamu, naye enkola n'ennamula y'emu bwetyo bweri. Ekirala togedde ku buyonjo. Mu buyonjo mulimu bubuzo. Mu bubuzo mulimu ebiyungo eby'obwetteeka n'ebyakyeyagalire. Ekibuuzo, omuntu bw'alekayo ekiyungo mu biyungo ebya wuzu ye eba ntuufu? Twanukula nga tugamba nti ekiyungo ekyo bwe kibanga kya bwatteeka okubanga kinaazibwa, omuntu ono n'akirekayo, wuzu ye teba ntuufu okutuusa ng'amaze kinaaza. Era bw'akizuula ng'ali mu sswala ayina givaamu, agenda asooka anaaza ekiyungo ekyo. Bwe kiba nga kya bwatteeka, ebiyungo eby'obwetteeka ebimanyikibbwa, okunaaza feesi, emikono, okusiimula mu mutwe n'okunaaba ebigere, ebyo ebiyungo bya bwatteeka.
ekimu ku byo kasitoba nga tewakinaazizza oba wanaazizzaako naye nga tewamazeeyo paati gy'olina kunaaza oba okakatibwako kubanga ogimalayo olyoka ofune wuuzu enzijuvu wa illa wuuzu yo teba nzijuvu era tokkirizibwa gisaaziza ssala. Lumu Nabbi sallallahu alayhi wasallama eraba omusajja ng'asaala nga ku kigere kye kuliko paati etaatuuseemu mazzi. Omusajja ono bwe yamaliriza esswala Nabbi yamuyita n'amugamba ddayo genda ofune wuuzu ate oddemu osaale. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة ومن سلب اللفظ يا حديث بيتوبيري نبي ناملاجدا وكبانغا أدام الصلاة أدام كفنا وزو للصلاة جدًا نوبي سونغي ويجندرز ebiyunga eby'obwetteeka bitwogeddeko nawaawe bitandikira nawaawe bikoma olina kubanga okakasa nti amazzi gabituuseeko. Wano bwe twogerera kino nti bw'okimanya nti amazzi gano tegajja kumala okubanga ebiyunga ebyo byonna bijja kunaazibwa afazaali ogalekamu okuba tayammum. Naye si kunaazaako ebimu obireke oba si kunaazaako ebimu ate ebirimu ebyetaaga okunaazibwa ng'ebigere ate gwe n'osiimula bisiimuule n'osiimulako obusiimuuzi amazzi. Nedda ate kati awo oba oyonoonye amazzi bwe gaba nga matini waakiri galeke okuba tayammum nga Imamu al-Qahtani bwe yagamba mu Nuniyat al-Qahtani amazzi bwe gabeera amatini waakiri kuba tayammum. Lwaki? Tukwebaza okubanga mu biyungo bino eby'obwetteeka mulimu ebiyungo nga byo binaazibwa bunaazibwa tebisiimuulwako busiimuulwa mwe muli ebigere mwe muli feesi n'emikono. Kakati ojja kukakibwa ku lw'amazzi amatono ekiyungo kye wandinaazizza ate gw'osiimule kisiimuule obeere nga okoze zero. Ekyo tukyegendereze. Ekirala oli ayinza okubuuza nti bwe nfuna buuzu nzikirizibwa okusiimula ku sokisi zange. Tugamba nti ye okkirizibwa okusiimula ku sokisi zo kasita otukkiriza obukwakuliza obufuga okusiimuula ku sokisi tekirina buzibu. Ekirala ndowooza kyetuba tusembyayo. Tukimanye nti wuuzu eno gye tuli okwogerako oba obuyonjo buno bwe tuli okwogerako bulina ebibwonoona. Kati nga wuuzu erina ebigyonoona. Ebyonoona wuuzu bwe bikutuukako kimanye nti kati tokyalina wuuzu era oba olina kubanga oddayo otereeze wuuzu yo. Ebyonoona wuuzu bimanyikibwa, ebimu abamanyi baffe babyegattako, ebimu abamanyi ne babyawukanamu. Geza bye beegattako ebiba bifulumye okuba mu bufulumiro obubiri. Bw'olina omuntu bw'alina obufulumiro obubiri obufulumiro obubiri eky'omu maaso n'ekyemabega. Obwemabega kyonna ekiba kifulumye mu bufulumiro obwo obubiri oba olina kubanga oddamu ofune wuuzu. Olina kubanga oddamu ofune wuuzu ebifulumira mu bufulumiro obwo obubiri okugeza empewo. Empewo bwekuyitamu ng'obadde olina wuuzu n'ovaamu omukka mu bitundu byo ebyekyama ebibiri oba olina kubanga ofuna wuuzu. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yabuuzibwa ku musajja oba ku muntu omusaazi ali mu ssala abadde na wuuzu ye bulungi agenda okulanga yeefiringa ng'avuddemu empewo natandika okwekubaganya mu birowoozo ng'ali mu ssala. Yabuuzibwa nti omuntu ono akola atya? Nabbi yagamba nti la tansarif hatta tasmaa sautan au tajida riha. Totambula esswala togivaamu okugyako ng'omaze kuwulira amaloboozi nga ge gakuvuddemu obanga onyizza akawoowo akalaga nti waliwo ekikuvuddemu kuba omukka guunya. Agamba nti shayitaani oluusi ejja neefuuwa ku bwerere bw'omu ku mmwe neemulowoozesa nti avuddemu empewo naye nga tavuddeemu. Kakati ebyokumanyirako obutuufu bw'ensonga biri bibiri, eitha akawoowo oba okubanga owulira ddala nga mutuufu waliwo ekikuvuddemu
n'amaloboozi ng'ogawulidde wa illa nedda. Ebifuluma mu bufulumiro bubiri, amazzi agazaala, madhiyu, amazzi agatazaala, wadiyu, amazzi agasembayo oluvannyuma lw'omuntu okuba nga afusse avuddemu omusulo, omusulo gwennyini, kyonna kyonna ekiba kivudde mu bwereere obufulumiro obubiri, obwereere obubiri, ne bwe kiba nga ekivuddemu njoka, oluusi omuntu ayinza okulwala enjoka ne zijja zimufuluma nga zimufulumira mabega. Kasita kyonna kifulumira mu bwereere bwo, bw'olina kubanga oddamu okufuna wuzu. Bujjako abamanyi baayawukana ku mukyala bw'avaamu empewo mu bwereere bwe obw'omu maaso. Tetujja kugendayo nnyo n'ebirala abamanyi bayogerako ebyonoona buwuzu, omuntu okuba nga avuddemu omusulo, avuddemu obukyafu obunene, newankubadde nga tebifulumidde mu bufulumiro obubiri. Omuntu ayinza okulwala ne bamusaako obuseke nga bwafulumizaamu omusulo n'obukyafu obunene. Tetugamba nti kakati oyo kano tekamukwatako. Wonna wonna ye basa akaseke akabifulumya, kasita bifuluma tukibala nti kakati wuzuye eba efudde, aba alina kuddamu kufuna owuzu endala. N'ebintu ebirala abamanyi bye bayogerako bye tutajja kugaziya wano, kyemmanyi nti bitegerekeka obulungi, abasiraamu twabisoma tubimanyi. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yakomenkereza hadithi nga gamba nti wala sadaqatan min ghululin, era teri sadaqa ekkirizibwa nga agitodde ajje kyatodde ekyo mu makubo agatali matuufu. Ghulul manyi ffe batugamba nti okubba mu minyago, kyekisookerwako okusika amakulu g'ekigambo ghulul. Naye muhashiyatu sindi bw'era annyonnyola Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, egamba nti wano haramu yenna, ekkubo lyonna erya haramu lyoba okutte, kyonna ekigenda oddivaamu nakyo kiba haramu. Bwe ziba ssente ziba haramu, bwe biba byambalo biba haramu. Kakati Allah takkiriza kintu kyonna ng'akisaddaase amakubo mwe yakijja gaali ga haramu. Allah takikuwaamu mpeera. Kino kitumanyisa ki? Kituwaabula nga ffe abasiraamu okuba nga tugenderera nnyo amakubo ge tujjamu ebintu bye tukozesa mu bulamu bwaffe. Kubanga ojja kutuuka akaseera okiwa omuntu okisaddaake, oleme kukifunamu mpeera ku lw'obubi bw'amakubo ge wakijjamu. Omulembe gwaffe guno gwonoonese, omuntu takyafaayo. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti yati ala nnaasi zamaanun, omulembe gujjira abantu, la yubaali almar'u ma akhadha minhu, ng'omuntu tajja kwefiirayo wawajja rizqi ye, wawajja emmere, wawajja ebyokwambala, wawajja essente, nga teyeefiirayo. Amina alhalaali am min alharaami, oba amakubo ga haraamu oba amakubo ga halaali nga tafuddeeyo. Yakugamba kimu nti nze njagala ssente, tujja kukola tawuba. Seka tujja kukola tawuba, nze njagala ssente. Allahu akbar walillahi alhamd. Nabbi atugambye nti sadaka yonna gy'oba okoze nga ky'osaddaasa amakubo gekyavaamu tegali matuufu, Allah takkiriza sadaka eyo. Olaba bwe bwesuuza empeera, tutereeze amakubo ge tujjamu ebintu bye tukozesa, ebintu bye twandibadde tusaddaakira abalala, oba awayinza okutuuka akaseera tukisaddaakire omuntu omulala. Tukasa nti ekkubo lye wakijjamu ettuufu, bwe liba nga si ttuufu, kati kimanye nti kikyamu, okole tawuba. Obulungi bw'obusiraamu nti bw'okola tawuba ku kintu kyonna Allah akusonyiwa. Kola tawuba obyerekereze, betingi, riba, zaala, byerekereze, okole tawuba, Allah ajja kukusonyiwa, otukuze emirimu gyo, osobole okuba nga weewonya ebintu nga bino kubanga bikutuukako. Olayinza okugamba nti Allah ne bw'atakkiriza nti tebinkwatako. Emabegawo kubanga tabikkiriza kiba kitegeeza waliwo ensonga gy'ogenda okunnyonnyola akanana akataano mu maaso ge. Abdullahi bin Mu'adh yagamba nti omuddu bw'aba afa afuna emisiibo ebiri mu kaseera ako mu maali ye. Omusibo ogusooka yonna emuggyibwako,
yonna emugibwako tetugimutwala nayo. Ekyokubiri, yonna abuuzibwako ku yo. Akana n'akataano, nusu ku nusu, lugoye ku lugoye, ngatto ku ngatto, bwe babijja. Ebyo byonna bizibu. Sikiwanga waliwo mufu asobola obbigumiikiriza. N'olw'ensonga eyo tugenderere nnyo. Twekkuse n'akatono nga kavudde mu makubo matuufu okusinga okwagala ebingi ng'amakubo ge tubijjeemu makyamu. Tuyambagane ku nsonga eyo. Omukyala yamba ku bbaawo, omuzadde yamba ku mwana, omwana yamba ku muganda we, yamba ku mukwano gwe, omutegeeza ensonga eyo. Bakyala bayitiriza nnyo kubanga bassa abasajja ku pureesha. Kyalo omwana w'obuwala assa omuzadde ku pureesha, omuzadde n'akomekereza nga akutte ekkubo lya haramu okusobola okukumalira ekyetaago kyo. Tetwandibadde nga tukikola. Mbakubiriza okutya Allah okubanga tetusindiikiriza mulala kugenda kukola haramu ku lwaffe. Kibi nnyo kivve, kimanye nti omusango mugugabana. Tubeereko ng'abakyala abaakulembera abalongoofu. Omu ku bo bbaawe bwe yafulumanga ennyumba yamuyitanga n'amugamba nti owange gwe balo. Fattakullaha fiina. Tutiiremu Allah. Kya Allah gye tuli. Ezo omukyala we n'ezzadde Allah lyatugabiridde bwe tuba nga tulirina. Kubanga fa inna nasbiru ala al-ju'i ayyaman. Tusobola okuba nga tugumiikiriza ku njala ne tuluma, ne tulya ekijjulo kimu olunaku, ne tunywa amazzi ne twebaka. Tusobola okukigumiikiriza okumala ennaku ekyo. Naye wala nasbiru ala harri nnaari. Tetusobola kugumiikiriza bbugumu lya muliro. Tetusobola kugumiikiriza bbugumu lya muliro. Bannange tutye Allah amakubo ge tujjamu, ebintu bye tukozesa. Yebadde hadithi yaffe esooka Imamu Muslim yajja nayo mu kitabu Sahihu al-Imam Muslim. Era nga tujja kukomaawo tusaba Allah tuwe okumanya n'okutegeera eddiini ye. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khayra. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.